Jamiro mukulu ne bannasi mu omusanvu bakomezeddwa mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Ival Swata mu bukuumi obw'amaanyi baziba basibye empini ku mikono n'enjegere ku magulu. Oludda lwa gavumenti lukulemedwamu Rachel Bihole, Lilian Omala Rumo ne Marion Benbira oludda lwabawabirwa kubadde ku nsibuka mu biro luyimba zinalukola Okyengivanize n'abalala bano baweereddwa ezimu ku fayiro zibaddemu obujulizi obwakkiriziganyizibwako mu musango guno oluva lw'enjuyi zombi okuteekayo emposa zaazo na biki bye zeetaaga omulamuzi awadde ensala ye ku nsonga enkulu omubadde okutaputira abawabirwa mu Luganda era ebiwandiiko bino babibawe mu kkomera gye bali. Ono era alagidde oludda lwawabirwa okussayo kumulugunya kwalwo okutulugizibwa kw'omusibe asooka enjuyi zombi okukkiriziganya kwe byakkiriziganyizako era babiteeke mu buwandiike era ne bye batakkiriziganyako nabo bisibe mu buwandiike obutasooka nga 31 omwezi guno. Bye twakkaanyaako byangu nnyo nti abantu baffe waliwo abaggyibwa Tanzania bakwatibwa ne baleetebwa wano, ekyo kyo twakikkaanyaako naye ebirala byabwe bye balina obbikakasa. Amateeka gali very clear nti alumiriza yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byalumiriza bituufu. Bino olwedde omusango negunzibwayo kutuusa nga 18 omwezi ogujja bw'atu n'alagira abasibe badizibwe e Luzira. Iyo kkooti ya Buganda Road eganye okusaba kw'abawabirwa abali mu Gwokuuta Susan Magala kwe baali basabye nga baagala okutwalibwa okukeberebwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa nga bakwatiddwa. Naye ekyannaku omulamuzi wa kkooti entatuwadde oda abantu bano babeere nga bakeberebwa abasawo. Omulamuzi abawadde amagezi bagende mu kkooti enkulu gye babateeka okusaba kwabwe babadde maaso g'omulamuzi wa Buganda Road Robert Mukanzi era oluvannyuma lw'omusango guno mwongezeddwa okutuusa nga 4 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'omu ku bapulira babawabirwa Lubega Abdulhakim n'ategeeza ebadde mu kkooti. Omulamuzi agenda akkiriza atuwe record of proceedings ne ruling yo olwaleero tukole appeal mu High Court abantu bano babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Ate omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi agudde amabiri g'amasannyalaze ana mu bitundu bye Kasese. Sekandi abulekeddwako minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Engineer Irene Muloni ategeeza nti beetaaga amabiri g'amasannyalaze amatonotono n'akubiriza n'abantu okusimba emiti ekinayamba okukuuma amazzi mu ttaka. Projekiti wagirwa gavumenti ng'eyayibwa ku gavumenti ya Norway. Ssentebe wa disitulikiti Kasese Sibendile Bigugu asiminye ebyo ebituukiddwako. And since this policy has been launched here, my kind request to Your Excellency is that we become the first biggest beneficiary in this program. Ate Sekandi yabazizza abakwatibwako bonna ne gavumenti olw'okutongoza amabiriro ag'amasannyalaze gano. I want to thank all the development partners for all the support they have given us to grow the energy sector. Kiyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekyawunula kisabye abantu abakozesa enguudo okuzikozesa obulungi zisobole okuwangaala. Ebyo byegeddwa kulira ekitongole kino Aleni Kajina mu lukalala Namulire lwatuuza ku kitebe kyabwe e Nakawa. Ono alaze n'ebimu ku bituukiddwa kunalaga ne bibasoomooza omuli abantu abagana ensimbi ezibaweebwa ku ttaka bwe bayisa enguudo n'ebirala. During the financial year 17-18, UNRA completed studies and designs of 20 road projects totaling to 980 kilometers. Azira abantu okulekerawo okubba ebintu ebisibwa ku nguudo wamu n'abo abatika akabindo okukikumya kuba kyonoona enguudo. The amount of money that you had that we are putting in can be very easily lost by mismanaging or abusing the road asset. Ye Mufti Sheikh Shaban Mubajja akubiriza abantu mu nsi yonna bulijjo okwetanira okukuuma emirembe era bikola eddiini eyawulayawula mu bantu. Nti okwawukana mu nzikiriza tekitegeeza bulabe wabula kiba kintu kusoomoozebwa. Naawe olina kubeera nti omuntu oli omusikiriza busikiriza yeegombe naye akweyungeko. Bino byogedde ku mukolo gw'okwaniriza omusomesa mu byeddiini okuva mu Amerika gwaniriza Imam Bashar Al-Fati ng'alekeddwako abakulu okuva ku kitebe kya Amerika mu Uganda. Ono era aguddewo n'omusomo mu butongole okubumbujira e Kampala mukadde.